ate n'okubeebaza okubeerawo kwatutuusa obubaka bwange eri eggwanga lyonna. Ekisooka bannayuganda bangi badde balindiridde nga beebuuza kikyenzirako, kikyendowooza, kikyenkola. Njala kuddamu ensonga bbiri enkyaleero okutangaza kyendiko. Ekisooka okukakasa bana NUP nti nkyali memba mujjuvu, sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Singa nali njagala byangu nandibadde ngenda na biriwo, naye okutandika NUP ne bannange kwali bumalirivu na bwagazi bwakolagana n'abalala okukyusa Uganda. N'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba mu NUP, tewali agenda kunsindiikiriza. N'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ngende, njala bagamba nti wendi, era ngenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina. Ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza, nga kitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera, okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna, okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa. Obanga oli memba, oli mukulembeze, oli full soldier, yenna gwe bawa ddata, gwe bapangisa okunvuma, ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina. N'olwekyo sigenda kuseeseetuka, ndi deputy president w'ekibiina. Ekibiina bwe kiri nakiteekako amaanyi gange, obudde bwange. N'olwekyo omuntu yenna alowooza nti bw'onontyobola nga nva mu kibiina mwendi. Ekyokubiri, okuddamu okutegeeza eggwanga ensonga gye nayisa mu kiwandiiko nti siina musango gwe nazza, era n'abagamba nti nyina omusango gwe nazza tebagunnyonnyola mu mateeka okuggyako okupalapalanya. So kye nategeeza eggwanga nakali kye ntegeeza eggwanga nti buli kyenkola nkimanyi era nkitegeera, ate siri kapere mu kutegeera amateeka. Ekyokusatu, okutegeeza abo bonna be tukkaanya mu Uganda gye twagala okuzimba empya nti nja kubeera nammwe era sijja kukyuka era sikyukanga, naye okujjako okweyongera obumalirivu, naddala nga ndaba embeera eyagala okujjawo ey'okusindiikiriza, okunyigiriza n'okutyoboola abantu abakoze byonna kye tusobola okuzimba wetutuuse. Nja kutambula nammwe, si mu NUP mwokka, n'ebibiina byonna ne bassekinnoomu abakkiriza mu nkyukakyuka era nga bakkiriza nti Uganda weeri yeetaaga obununuzi obw'amangu. Kineeraliikiriza nti mu kiseera Mayi Museveni amaze okulangirira obwakabaka bwe, ate ffe abaagala enkyukakyuka tuli mu kulwanira bukunkumuko na bitole bya mmere. Nga Mayi Museveni amaze okuzzaako akakiiko k'ebyokulonda ke tugamba nti kaakwata mu kalulu akaggwa, ffe ekibiina nga NUP ekisinga obunene mu opposition tuli awo, tuli mu kwemagaza nga zadde ekifudde. Tulina kye tulowoozaako, tulina kye tutegeeza ggwanga, naye tuli mu mbeera ya kinyumu. Ngenda kwetaba ne bannange bwe tuli mu kuvuganya nga nsinzira mu kibiina kyange n'okwagaza ekibiina kyange ddala okwagala enkyukakyuka so si okwagala n'okwenyumiriza mu kinyumu. Tukole ebyo ebisoboka nene munda mu kibiina okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka ezinaalambulula enkwata y'ensonga, enkwata y'ensimbi, enkwata y'obukulembeze n'empisa mu kibiina okutwaliza wamu, kubanga kye kimu ku bintu ebyekkekwa mu kibiina kyaffe. Njagala kugumya bannayuganda naddala abawagizi baffe abali ebunaayira. Bannaffe abali ebunaayira batuwagidde nnyo okuva bwe twatandika NUP. Beewaayo nnyo obudde bwabwe, ssente zaabwe ze bafuna mu bugubi okuyimirizaawo emirimu gy'ekibiina. Njala bategeeza nti sigenda kuseeseetuka ku ebyo bye mumanyiiko era bye nkyaliko. Ekyokubiri nti nze ne bannange abalowooza nti tuziŋŋamye okukwatagana okulaba nti tuteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu mu mateeka agafuga ebyokulonda, kubenga okwetaba kwamwe mu byobufuzi tekukoma kuteeka biwandiiko ku mitimbagano na kusonda ssente, naye nga musobola okulonda, musobola n'okubaako bye mubuuza mu butongole ne muddibwamu nga bannayuganda ab'obwebange, nga mwe muli n'okuteekawo ennongoosa mu ssemateeka okulaba nti bannaffe abali e Bulaaya, abali e Bunaayira, abali mu nsi nga babonaabona beetaba mu kukyusa eggwanga lino so si mu bigambo bugambo. Ekisemberayo ddala njagala okukakasa banna NUP
nti ndi nammwe wendi era buli nsonga yonna gye tutakkaanyaako tujja gitereeza mu kibiina naye ng'enkola y'ekibiina gye ngenda okutabamu okukyusa. Commissioner naziddamu dda si za kunyumya mboozi ya ku luguudo, zirina obulungamya bwabwe buli mu mateeka. Saagala zimalirako biseera, ndowooza nazitangaaza dda. Ayogera ekirala ndowooza anyumya mboozi ya kubugumya mu. Naye Commissioner, tulabye nga ssemateeka wammwe akacoka ebyokulonda kamugoba ssemateeka wa Nuupu, kati mutambulira ku ssemateeka ki? Badde nsaba ekibuuzo ekyo kiwaliye ssaabawandiisi w'ekibiina ye custodian wa ssemateeka w'ekibiina, era omubuuze lwaki na buli kati tetulina ssemateeka mutongole. Omubuuze ne mwasinziira byalangirira mwabijja. Nsaba otangazeeko ku nsonga ya okuba nti ebbanga lino lyonna byonna bye tuwulidde okuva embeetefu bwe yajja, simanyi oba mwali muzeemu okusisinkana ne pulezidenti wo, tumanyi sayidi yo agreement. Simanyi lwaki mwaba musisinkana temubuuza oba yali ansinkanyeeko, naye sinnaba kumusinkana naye mulengera ku mitimbagano, ku nnyimbe, press conference. Musaasira ng'omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkanidde awo, naye ensi ekyagaanye okukkiriza. Ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonyaako nange, bw'aba mpise nja kumusinkana twogende, sinaafuna mukisa kumusinkana mulundi mulala. Ndowooza ali bize nnyo. Ngamba sijja kugenda era nze mba nsazeewo. Olukiiko olwo lwampitibwamu naye nga tewali nsonga ya Simba eruntwalamu. Simanyi oba mwamanya ebyafaayo nga byali bya Simba ebyaluvaamu. Sitera nnyo kwagala kwetaba mu nkiiko za mukolo bukolo. Njagala nnyo enkiiko z'ebyobufuzi eziba zenkana zirina okuba nga zirina ekigendererwa ekirambikiddwa. Obwemu ku buwabuzi bwenja okuwa pulezidenti nga tuzeemu okusinkana. Amanya zituweewo nti gankolera nti ekika. Njala kubuuzaako ku nsonga yebagamba nti weekweka nnyo Obwakabaka olwakugambako ng'owozza ow'ekitiibwa waaki naye ng'ate eno byoka nga tebijjamu ekyo. Nga kiriwa kyenkola? Nga zinzaga nti walya ssente okusinziira ku bbaluwa eya Nuupu. Kati ndi ku peegi ki naawe? Ekisooka ekitiibwa tebakigabira ku luguudo. Oyo yenna akementererwa emmeeme olw'ekitiibwa nnyinimu kye yampa alina obusaasizi bwange. Simanyi gwammwe gy'ova olina yaba ebitiibwa bameka ku kyalo oba mu famire, naye nange sajjuza foomu. Nnyinimu yasiima, bw'aba asiimye ate yansiima ndi mulenzi muto myaka 21. N'olwekyo ekyo sikyetondera muntu yenna, naye kirumya abantu abamu omutwe, simanyi kyabbakolera ate kisobola kukizaayo wa nnyinimu kuba tewali nsonga lwaki nkizaayo, naye nkyenyumirizaamu nnyo kubanga nnyinimu yandera era sisobola mwegaana. Naye tulabye abantu bangi naddala bawagizi nga bavvoola Obwakabaka nga mu abakulembeze ba Nuupu, ensonga eno mugenda gikwata mutya? Ekibuuzo ekyo nze abantu badde kibuuza balala ku rekodi nze omukulembeze yavaayo okubagambako nga batiibwa, buli muntu abatya okubagambako. Sirowooza nti omuntu avuma abantu alina kyatugattako, naye era nkimanyiiko nti waliwo abamu mu Nuupu abamu ku ffe abaagala okuteekawo oluwonko n'institutions ezimu mu bugenderevu naye nga teboogera gwe bakolera. Manyi kigenderere naye situjja kikkiriza. Kyenjogeddeko ku discipline gye tulina okuzza mu NUP. Yes, Rachel. Oweekitiibwa neyanziza ekibuuzo kyange, tulabye ebbaluwa ez'enjawulo nga ziraga nti ekibiina kyo kikutadde kikuggyeemu obwesige, tofuuse kiwaji eri ekibiina. Ekirungi ebbaluwa zonna nziddamu naye ezimu tebazibawa ku mitimbagano, simanyi lwaki. Mubagambe bonna bazibaddemu. Ekyokubiri, ku level eya waggulu obukulembeze tebabukola batyo. Okutegera kwange okw'obukulembeze nza kwanjawulo, tukkirize nti NUP kibiina kito okuyiga kukyali kungi, naye tujja bikwata ffenna tujja bitereza.
wagamba emabega ng'oli Masaka wagamba nti abasiiwuusa empisa mu NUP ojja kubagolola ettumba olwaleero bakyakulemeredde era okugolola abantu ettumba si mukolo tujja bakuŋŋanya ku mukolo owamanseeko amazzi wagola ettumba kirimu okusomesa kirimu okujjukiza kirimu okukangavula naye kyonna kitwala obudde kubanga okuzimba ekibiina nga institution eggumidde eyimiridde nga teyimiridde erina emisingi etasimbye mu musenyu kitwala akaseera ndowooza nti tuweebwe obudde mu kaseera kano buli muntu tumulaba waayimiridde ku discipline mu kukola ebituufu mu kugezaako okutyoboola abalala ndowooza byonna tubiwe obudde ne bannayuganda abatufuula kye tuli batulaba bajja kutwawulamu ebiseera nga bitambula kyenjala okuddamu kyenjogedde nti sijja kuva mu nuupu naye nja kugibeeramu ngolola ettumba abo abalowooza nti bajja gitwala nga ekintu ekyokusaaga. Oweekitiibwa kiki kyoyogera ku bigenda mu maaso nga gwe ssentebe wa NUP mu Buganda amyuka pulezidenti wa NUP mu Buganda mubigenda mu maaso e Masaka luli twalaba abakulembeze baavayo ne beekuba ng'ekimu ekibinja bagamba nti kyakunga ekirala nga bagamba nti kirimu omukono gwo kiki kyoyogerako ekyo? Ensonga z'e Masaka naziwaako obuwabuzi era obuwabuzi obwo buli ku rekodi ebyo byewalaba bye biviira mu batawulira singa bampuliriza nga Ssekanyolya tibyandibaddewo naye ndowooza nti yali lesoni nnene eri abo bataagala kuwuliriza n'abalowooza nti osobola okutambuliza ekibiina ku biragiro n'obwetaavu bw'abo abantu abatono okuwabula kwange kwe nawa e Masaka nkyakuyimiriddeko nti ebintu ebimu birina okuyimirira buli muntu ategeere gy'alina okukwata waliwo abaatumwa ku mugga ne bagenda kuleeta mafuta waliwo baatumwa enku ne baleeta ssanja n'olwekyo singa tuwuliziganya ebyo tibyandibaddewo. Yes, the last it's about the collective. If there is good faith in what we do to put to rest the fights, they'll rest. But if the real people, there are people in there intended to incubating and keeping the fights raging on, they will be there. Goodwill, commitment will put right all these challenges. I have no doubt in my mind. I don't want to speak about other parties. The issues could have been different, and the actors could have been different, motivation different. I'm talking about NUP, a party I founded and no better. I believe there's no amount of disagreement that cannot be resolved with commitment and goodwill. Yes, Sam, the last one. Maybe just if that I can just supplement a bit. One, Otumula Begenda Maso of Law. Name you get a Maso of Law. It seems the future of law is questioned right now. And you being leaders, what do you intend to focus on? Make sure that you bring up, especially the supporters of NUP who have been there for this party since it was established. One of the big motivations about NUP is that it has a lot of support from young people. And young people are very flexible. Learning is easy at a young age. Purposeful training for learning, purposeful training for orientation, training for deployment can be purposefully done to reorient and rejig the motivation of the young people in NUP to refocus our ambitions. Our ambitions must run away from individuals to managing, running, and buttressing the organization. That's what I think I will focus on. Otherwise, we must be able to build a party beyond the duration of our ambitions as individuals. Build a party for posterity so that our grandchildren must find it around and available to propagate and promote the very values for which it was founded. That's my view and motivation. It's not an event, it's a long haul and must be commitment to go the long haul. Give me a chance to ask his question. Thank you so much. Ekyange kikulu okuva ensonga eno yajja mu ddiiro ababaka beetimamu emiwaaki
tubadde netusanga akaseera akazibu okubafuna wansi awo okubako ensonga ez'enjawulo zebatulambulirako ne wano tubadde tunoonya ekifo tugenda okukolera abamu nabaga bagende wano okufata ogeza ekyange kitunulidde babaka bamu bali ku ttiimu Kyagulanyi abalala bali ku ttiimu Mpuuga kirekawa emiramu gwe mwatandikira gwe ng'omu bazinga ababaka bano bwetwogera kakati baliwe bati komenti yase ekisooka saagala mubaka yenna abeere wa Mpuuga oba wa Kyagulanyi singa omukuufu olwaleero mukama amujjula obeera waani nfuuka waani ababaka ndowooza babeere encouraged okuyimirira ku principles kijja okukkiririzaamu bw'obanga okkiririza mu due process nti ebintu birina okukolebwa mu mitendera ate emituufu ekyo kyoba okola ki kyoba ogoberera bw'ogamba nti kino kikoleddwa mu bwenkanya kyoba oyimirirako ekibiina kyaffe kya byewuunyo kirimu ababaka ba paalamenti kuba ekifaananyi omubaka wa paalamenti ng'atya n'okwogera kyakkiririzaamu ndowooza awe wali obulemu ababaka nabo tebeetaaga kujjako ngalo bakyetaaga obuyambi bungi okutegeera nti ekifo ky'omubaka wa paalamenti kifo kikulu nnyo n'olwekyo obeera n'obuvunaanyizibwa okuyimirira ku kyokkiririzaamu ate n'okyogerera awatali kutiisibwatiisibwa eyo ensonga enkulu mwebale nnyo bannange